ensonga y'Ekivuulu kye twategese ne bapromota bange Kyengedde Events and Beyond, Unique Star Agency, ne basponsor bonna nga bwe mbalabye. Ensonga enkulu lwaki tuli wano kwongera kubajjukiza nakwongera kubayita kyenaku z'omwezi nga 26 January, next week, next Friday, tulina show egenda okubeera Ebigogo Cricket Oval. So I'm super excited. Ndi musanyufu nnyo. I can't wait to see my fans. I can't wait to see my people. I've really worked so hard to make it here. So nsaba abawagizi bange mwenna buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Fameica, buli ali eyo ng'owagira brand Fameica, buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Uganda, mujje Ebigogo ennaku z'omwezi nga 26 tunyumirwe. Tugenda kwekyanga, tugenda kweyagala, tugenda kwetala n'ebinaziri ebinatusangayo nze wenkolaki Bwepaba. So sisobola bamunyaza amaanyi nnyo obuteebaza basponsa bange okunyambako to make this happen. Njagala kwebaza nnyo Yesa, njagala kwebaza nnyo abakulu abagenda okuba nga batuliisa ku lunaku olwo. Ssebo ogenda kuba nga onyumirwa omubali nga womeketako. Of course Coca-Cola tugenda kulya, tugenda kunywa. Of course Coca-Cola, Vision Group, Nation Media, of course ne Youth Color Solutions, Kyengedde Events and Beyond, Unique Star Agency, ne media banange mwebale kubeerawo, media yonna mwebale kutambuza njiri y'endongo ya Uganda, mwebale kupushinga talent ya Uganda. Not only me but ndaba nga kino kirungi eri industry. This is very good for the industry. Era njagala ennaku z'omwezi nga 26 tulaga abantu nti naffe ebisaawe biri Uganda tubikuba. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannamawulire na buli muntu yenna ali eyo ng'owagira Fameica kyokola kyakabi. Osobola okugenda ku social media zange, tickets bwe ziri osobola okugula ticket ku cricket n'ogifuna online right now. And tickets zigenda kubeera out Rocksat. Tickets zigenda kubeera out leero everywhere. Tugenda ziteeka buli wamu, ogenda kusobola bannange mukeereeko, tugenda kugulawo emiryango ssaawa 9 paka kuwulira bubi, kuwulira ng'okooye. Thank you. Okay. Ndi muyimbi ng'abayimbi abalala, buli muyimbi abeera n'ekirooto. So njagala nnyo okweraba nga ngenda ng'ejjampola. I had a show last year, yali ku Africana. So lwaki twalondedde gino? Because we want to go bigger and better. Twalina show ku Africana yali nnungi last year. Katate guno omwaka waliwo abataakola ki? Abataalaba Ekivuulu. Venue yajjula ne wabeerawo abawagizi. Twagala n'abatajja ku mulundi ogwo bakole ki? Oba n'abaasubwa show. Guno omwaka tufunye venue nga nneneko okusingako kweri. So the intention is to go bigger and better. Kuva ku ekiba nga kiri kyali kyakabi, kino kigenda kubeera waawo. Yeah. Then about fashion, that still is the same answer. Bigger and better. With fashion, with music, with the venue, media, sponsors, everyone goes bigger and better. That's the intention. Yeah. Muzanyo kugwongerayo mubiri ebibiri byennyini nnyini. Yaman. Mugenyi omukulu. Analabikako.
about issue eyo omusajja oyo abeera busy, so sandyagadde simanyi kituufu right now. I'm not sure about it. Nkolako ne basponsor bange ne bapromota bange n'abawagizi bange kyetuli mu kukolako okugyawo tubalage nti si nene. I've seen some, many songs of yours. Olaba nga nyimba n'abayimbi banene bokka oba nyimba n'abayimbi abato oba nze kati nze engeri gye nsobola okukwata ku muyimbi maybe esobola kubeera through collaborations oba nze ntunda muziki gwe gunfudde ekyendi, so nsobola kutoola maybe ku ekyo nenkiwaako ku muntu omulala gwensingako oba gwe neetaaga okuyambako. Bw'otunula mu nnyimba zange otunuddemu nga siina gwe nyambako, siina gwe nkozeeko naye. Osanga tezijjukirwa? Obeera otegeeza nti mikwano gyange balina abakyala balina ne tebo tugambe nti gwe olinayo tebo y'omukyala gyonooteeka abamawulire tunamusanga eyo oba omutuleetereko ku stage. Kyo gye tugendako yakuyimba si yakwatula oba nti mbaga tugenda kujja ne mukyala wange, sigenda kubasuubiza ekyo. Kyensobola okusuubiza right now gwe muziki, mikwano gyange, baganda bange bonna mbayita n'abawagizi bange, ne famire yange n'abasobodde okubeerawo ajja kubeerawo. Ewaba n'aba waliwo omukazi ajja kubeerawo, naye si kimu ku byengenda okubasuubiza leero ngenda kubasuubiza mu bali. Ayagala omukyala Kusubwa kwajja okulangirira olunaku lw'okuwoolwa. Mozero tulina oluyimba olupya lwafulumye kebera ku social media, tulina oluyimba baluyita Kontola. My latest release Kontola ne Mozero Kids. Kati sikutegedde bulungi wogambye kiki ekigaanye. Ekigaanye kye kino omwamufula wa fashion bo kuba tumanyi nti olumu yakwabaza yabeera awo wamukuumira awo oyisizaawo taata kati olaba obuuza tetuli jjuuze naye ati omukwatako gambe tulina oluyimba olupya lwe twatadde baluyita Kontola ate si lumu. Kati bubuuza ekiganye maybe asobola okubeera in position okuddamu ekibuuzo ekyo okusingako kuki kunze kuwasigenda mufula ate wasinze muyimbira Omuyimbi yeetaaga kuba targeting is bigger and better. Akoze venues endala entono naye buli mwaka agenda ku venue ennene esingawo. So Fameica 26 ku Lwokutaano January agalawo cricket oval nga tennaba kumenyebwawo, bigger and better. Our target is having a bigger and better concert for Fameica, for Ugandan music, for KT events and beyond. We have bigger and better concert there. My concert is what we are maybe concert ya muyimbi bamuyita Fameica. KT events, Fameica, unique juvenile, cricket oval,
ebyo ebina tebibeerangako mu sentensi y'emu. So togeraageranya ku mulala. Gwe tunuulira kimu fiiki cricket oval 26 January. Yenyumiriza mu kubeera nti etegekedde ebivuga ebbanga, nsuubira mu bimu ku bivulu byoyogerako ebibeerako congestion emabegaawo n'abantu okubeera nti baagala okulwanira ku stage. Ebivulu bya keti ekyo tekibaawo, but ekintu ekyo yadde kibi naye ate sijja kivumirira lwa nsonga nti omuyimbi watuukira okuva ewuwe ajje ayagala okuyimbirako omuyimbi munne, eyo feva eva wa Katonda. Si kirungi naye sijja kivumirira, but njagala okutegeeza abatulaba konsati ya Fameica emiryango gigula essaawa 9, essaawa 12 endongo kakundiiri egenda kutandika. Fameica wagendera ku stage ekyo kijja kuba kyama kyaffe, kuba tetwagala byonna ate tubabuulire mubeere nti tewalina kireeta muntu kulaba. But the organization is good, the rehearsals have been good, omuyimbi is in a very good state of mind, ready to sing for the people, and alya anywa, okay, ali ku mata gajjesa buli ssaawa, so ebikumba kiriya, mujje buzimu bungi, endongo ejja kubeera nnungi. Ekyo kyekibuzo ekisembayo. Ne bakuba muntu bucupa. But as state events tuvumirira ekikolwa eky'omuntu yenna akola ekikolwa ekitaataaganya performance y'omuntu. Si kituufu oba omuntu mukkiriziganya oba temukkiriziganya, waliyo engeri nnyingi nnyo gy'osobola okwolesa obutakkiriziganya na muntu nga totaataaganyiza performance. Thank you. Unique.